Obukongozi mulimu mukulu mu lubiri. Obadde omanyi ekika ekikola omulimu guno? Nkwaniriza wano ku Buganda Ekkula mu program Mannya ekika kyo, nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah, nga olwaleero ngenda kutuusaako ekika ky'embogo. Ekika ky'embogo omukulu waakyo y'omutaka Kayiira Gajuule, akabbiro Ndeerwe. Omubala gw'embogo guvuga nti ekyana ky'embogo ssenge, alirikwatako ssenge, kandago kannamagembe, tomwatako ng'olidde embogo zonna mbogo. Gino gy'emirimu egikolebwa ab'ekika ky'embogo ewa Kabaka. Obukongozi bukolebwa Ssekayimba essenge okukwata engabo ya Kabaka Kamaanyi n'amafumu ge. Singo amyuka mulamba wa mbogo era yaggala oluggi lw'olubiri oluyitibwa Singo. Amannya ag'embogo agatuumwa mu masiga gonna kumpi ge gamu era ge gano wammanga. Katutandike n'amannya ag'abaana abalenzi. Tuyina Nyanzi, Ssentamu, Bugembe, Mukwaya, Ntume, Mawejje, Kaabunga, Kasibante, Kyagulanyi, Kirabira, Kyankonyi, Majwega, Kabanda, Lwere, Lwanyaaga, Ddumba, Sendikwanawa, Nyenje, Ngalo Mambye, Bukulu, Kiyanzi, Senkatuka, Sebyayi, Musiige. Gano ge mannya agatuumibwa abaana abawala mu kika ky'embogo. Tuyina Nannyanzi, Nantamu, Namagembe, Namukwaya, Nantume, Namawejje, Bukirwa, Nabbanja, Nakyonyi, Namuleme, Mannyangwa. Ebyo bye bibadde bikwata ku kika eky'embogo. Sigala nga okyekuumidde ku Buganda Ekkula. Subscribinga, oteeke ekirowoozo kyo wansi awo mu comment section, awangaale omuterega.